Mayanja family finally bavuddeyo ne babeera nga ate abeetondera omukulembeze ow'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ebyo ebigambo byebasobola okubeera nga ate munnange bamwogerako recently. Kakati no wiiki ng'emu oba wiikisi bbiri eziyise abakulu abo nga bakulembeddwamu omukulu Jose Chameleon Wizo Manizo bavaayo ne babeera nga tebaggula olutalo bubi nnyo ku mukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform era ng'ebigambo byali bingi nnyo nga bagamba nti tasobola okubeera nga takulembera eggwanga n'ebigambo ebirala bingi tasobola okubeera nga te bibaterawo awo abantu ab'enjawulo bavaayo ne babeera nga tebambalira abakulu bano abayimbi bangi nnyo basobola okubeera nga tebavaayo okubeera nga teboogera ku nsonga eno nga bakondeminga ekikolwa ekyo kya Jose Chameleon Sako ne Wizo Manizo kye basobola okubeera nga temunnange bakola. Kati n'olunaku olwaleero abakulu bavudde ne babeera nga tebeetonda era nga bamwagaliza akalulu akajja kabeere nga temunnange katambulira mu feva ye aka 2026-2031 era nga simanyi lwaki bali badde boogera ebigambo ebifaanagana bwe biti mukadde kano era nga kubeera nga tembibatirawo nammwe musobola okubeera nga te ensonga of course muzewulirako wansi awo akabokisi ojja kukkirirayo obeere nga te of course otuwe endowooza we naba nkugjeeyo ngenda kubeera nga tekuterawo nono sheke bamuyita sheka guggwa erinnya limuvudde mutu I think yoyo sheka guggwa avuddeyo n'abeera nga tayambalira omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform ayogedde ebigambo bingi nnyo era nga nabyo ngenda kubeera nga tembikuterawo awo akuddira mu luyimba ekyamazima kiri nti taluwoomya subscribinga akade ka notification bell kokoniko kajja kubeera nga tekako alatinga nawadde se video gintereka ekigalo ate teweerayo kubeera nga te osharingirako abala wansi awo esimu eziyitawo Sheka Ashraf musomi wa dduwa abeera nga tomunoonya kajja kubeera nga takulombereddwa ebikyaganye bijja kubeera nga tebisumuluka mpolampola nkwagaliza Merry Xmas ekutambulire bulungi nnyo sako n'omwaka omujja gwa 2026 gubeere nga tegukutambulira bulungi nnyo madadi sana fenna of course biri kubeera nga tetuyayanira Allah tabaraka wa taala abeere nga te tukwatirako tubeere nga te tubituukako kambatirawo ensonga zino oluvannyuma ate nzije n'ensonga endala nyingi nnyo temuba ojukiralwe navuma Bobi Wine mama Bobi Wine naawe nkwetondera nali simanyi sente we zinyuma nali nfunyemu ku miliyoni 5 n'endowooza nina nnyo mama Bobi Wine nkwetondera gamba obubizi bwe rich n'olususu lukyuse mukoye mbalabe temukyazinvuma mama Bobi Wine nsonyiwaye kulinze mu kalulu waliye bya mukama ngenda mukuba akama amukama just ama kwagala ni wewe yowa Kyagulanyi wa kabi ne mu 7 greatest ama Kyagulanyi oli wa kabi siganangako ama oli wa kabi M7 wa tapu nawe mutima okimanyi ama nze ndi omanyi waki abantu banjagala nnyo I fucking spit the truth wamma Kyagulanyi wange oli wa kabi nkwagala nnyo wamma baŋŋaanye kyama nakulira mu famire ng'ama bakomako ne bagamba tokiddamu amakomako ne ku bantu bo mama yaŋŋambye oyo muganda we taata wange awagira Kyagulanyi ate mama wange awagira mu 7 kati simanyi wakugwa mama mu 7 yasinga ne Kyagulanyi oli wa kabi ne mu 7 wa tapu mbagalanya abantu ba mu 7 aba Kyagulanyi aba NUP nange tetulina buyinza ku mu 7 yedde tumulonda golowooza someone to rule the country 40 years or more than 40 years olowooza kyakusaaga agaba amagezi gaago afala taakiluun aga amagezi ffe situlina Allah yennyini tabaraka wa taala yamugambye nkuwadde ku buyinza bwange sooka otufuge asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lana njogerera mbamanyi oyinza okutamu omuntu nze siitawala era mwe abampisemu mumanyi kye mwampitidde nze siitawala oyinza okutamu pulezidenti Museveni aya bwevuunula nolaba bano abasomera ku bifugi okola tafusiri ng'eyo nadda okuwalampa
n'ogamba kati ogamba ki wagendako mwazaali omanyiyo gwe Allah agambye tu'til mulka man tasha obukulembeze bwa pulezidenti obuwoyo gwoba okoze eki oyo gwe yawa kati yaliwo tulina okubeera abaswabirinyi k'oyo aliwo ekinyira mukimanyi bati endozo bakita bati mu luzungu ekinyira kibeera kyewunzise essaawa yonna kye bakikoze eki naye bwekiraba ffe nga tutambula kitusekeera kirowooza ffe tukoze eki kirowooza ffe twewunzise naye nga kyo kyekikoze eki abasiraamu tuleme kufaanagana na binyira oyita otya omuntu atali pulezidenti pulezidenti waffe atafuga yadde ekiyenje simanyi ebintu bino mubikwatamu aba TV omuntu tafuga yadde ekiyenje wansi yadde ekiku yadde enkokonyi pulezidenti wa Uganda agenda kukola ki nawe omusiraamu n'obeera mwoyo katemba nze ky'omukisa omulungi ebibi byonna mbirina ndi musiraamu ate omuganda ebyo byebibi ebisinga obuzibu mu nsi wano ndi musiraamu ate omuki entegeera yaffe tutegeera luvannyuma nze nabagamba siina gwenti okujjako Allah gwe nawe omusiraamu ayambala enkofiira n'okeera n'ofuna wuzu n'osaala emirundi 5 n'oyambala ekkanzu n'onyuma ne bakulimba nti oyo ye pulezidenti nawe n'okkiriza nosanga leye pulezidenti osanga imaamu ku kituuti president who told you is this president abasiraamu ebyokutusiba kuba bye mugamba abasiraamu babasiba tetujja kubeera ku ekyo ate era gwe basiba awali omukka tewabula ki era kyensaba gavumenti babeerayo nga tebalina musango babate era insha Allah bajja kukola ki bajja kubata naye baleme kubalimba bavubuka mmwe era global nsaba global yeyongereko akamuzirimu kano mukakomese kuba ekigendererwa kyaffe kinene naye ate sijja kusooka gama mukajjeko naye musooke mwegendereze mukole ne Uganda n'abalala bonna bavubuka muteekewo ekibiina nga kigatta abasiraamu n'abatali ki ne lwakuba abasiraamu ffe tusinga mu kavuyo abaffe osooka mu njuyo nkutegedde n'ekirala ffe tusinga obuvuyo bw'olaba abasiraamu be bakwatidde mu mivuyo gya NUP abavubuka abasiraamu be basingayo obungi bw'olaba abavuma abantu ojja kulaba nga ye Muhammad abasiraamu tumaze ebbanga omanyi ffe tulimbibwa I don't know why buli ayagala okuyisaawo kyayisaawo ng'akwatayo abasiraamu omanyi ffe tutatiitiira ng'akwatayo abasiraamu baawo nga Allahu akbar takibira mukuba zaaki ezo nezibabuuza dda mukuba zaaki Allah agambye la yanhakumullahu anil ladhina lam yukatilukum fi ddin walam yukhrijukum min diyarikum Allah abagambye nti tabagaanangako kukolagana n'abayoweeri
n'aba Peter n'aba Samusoni ebbanga libamala nga tebabagobye, tebabaganye kwaziina, tebabaganye kusaala. Tulina agamu ku mawanga agatuliraanye. Tosobola kwaziina muganda wange, tosobola soma kutuba ku muzindaalo. Ne tubeera n'amawanga agamu ag'obusiraamu amakulu, tosobola kusoma kutuba okuggyako gavumenti emaze okutulula mu kutuba yo gy'ogenda okusoma. Tosobola kuva gy'ovudde n'ogenda mu muzikiti gwa Samuel e Saudi kanjogere oba Emirati oba Kuwait n'ojja eri ebigambo byo kubanga obusiraamu bukutta n'ogenda olinnya akatuuti n'oyogera nga gavumenti ekukkiriza. No. Naye wano e Uganda osoma kutuba nga bw'oyagala, n'ovuma, n'ojerega, n'okola buli kimu, n'omaliriza kutuba n'osaaza noga assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, n'okandaga mu majuba go, n'otambula, n'ogenda wa mukazi wo, n'olya ekyeggulo, ne weebaka, n'enkya n'ojja n'ovuma. Eyo gavumenti eririddawo. Kulil haqq walau kana murra. Nkimanyi mulimu wano mufefefe, mulimu abo nabo batule. No, tubabuulira amazima. Era mbasaba mwenna abali wano tembera bannanfuusi, muzabuzabiina, la ilaha udkhulu fi silmi. Kyo mukisa omulungi ndi wa gavumenti naye ate olusiraamu ndumanyi. Tosobola kunnimba. Lwaki Allah tumumanyako awamu awala ne tumugaana? Allah agambye, Sheikhe wedda aya agisomye ne imaamu yagisomye hafidhu, n'agamba kulillahumma malikal mulk. Allah yali agamba Nabi Muhammad, kul bagambe gwe Nabi Muhammadi, Allahumma malikil mulk. Allah ye kabaka wabaki, ye kabaka wabakabaka, ye mufuzi wabafuzi, ye pulezidenti wabapulezidenti. Nkiguddewo Global Muslim Youth Agency for Peace and Continuity. Rama firirwa kitaawe era kitalo nnyo muganda wange Rama fiirwa ko kitaawo, sibaddeewo ndi wala mu campaigns. Neebaza bonna abeerekereza bino bye mubaddeko ne mugenda ne muziikirako Rama, naye nyina kyenjize mu kuziikibwa abalama. Nyina kyenjize era njagala comment section mumulabe tumalu tuteese Rama kyakoze kituufu ekyokulangira bakitaabe nga taba kuma beegatte. Nze kubanga nyiza okugamba nti 80% mutuufu, 20% si mutuufu. Abantu abamu kituufu kiri nti beetaaga kulangira. Kati Rama alina byatayogedde bingi. Olaba atuuse okwogera kuzika kwa taata we n'afulumya statement bwe zityo, kitegeeza entale eryaddala mu kikamu eziri nga tetezirina makulu. Kubanga omwana ye agambye nti bataata mwe mwawulamu ekika. Kyokka ate nga bataata bwe bandibadde balina akuma abaana nti banange tubeere wamu n'abaana babalabireko. Naye kati abaana bagoberera bataata bye bakola. Ebintu ebyo mubika bijjudde mu bika by'abantu mu Uganda. Nitubulamu Rama, buli kika kyetagamu omuntu nga Rama atajja kwebikirira ajja ayogere, oba kijja ssanyusa oba tekijja kusanyusa.
kubanga taata gwalangidde abadde waawo nye n'asalawo ebigambo n'abimugamba nti oli mubi ono afudde yakuyamba naye gwe nojja kusawa yakuziika nga bantu abatali ba mu nju kitegeeza n'okujja obadde toyagala kitegeeza n'okukontributi nga talina kyokontributinze ku nsonga z'emikolo gyonna gyonna egigenze nti bakuleeta ku muceere tolina kyokontributinze obanga azze okuziika omuntu ow'okukyalo ekitali kituufu okufa kuba kufa mu nsi ffenna mwe tuli tujja kuvaamu ekikuwalanya munno n'otuukanako ekisente etajja kuziika nga muganda wo kiki lwaki bannayuganda tuteekawo embeera ey'okwewala n'okweroga ebintu ebyekisibo ebitaliimu naye nga tokwegatta geemaanyi mpulidde bagamba nti ekika kinene kitegeeza ekika ekibanga kinene nga mwenna muli basanyufu nga mwenna mweyagala kitegeeza nti ne mufuna akasibu mukakwatiza wamu ne mukamaliriza ffenna tujja kwenkanankana mu kika mujja kubeeramu omwavu n'omugagga naye ojja kulowooza nti nno gwe katonda yakutuuka ng'ojja kuba mugagga era omuwa agaggawalamu bw'onoolowooza nti nno oli yatwala sente zammwe simanyi abaloga ebyonna bya kisibo olina okukkiriza enteekateeka za Allah nti buli muntu tetuyinza kwenkanankana ng'engalo ezitenkanakana ze bajja basala mwembi nga muli balongo omwagaggawale omwayavu abe mwavu niye ati mu kika ekikwatagana ate ono mugagga yayamba ku mwavu naye mweroga omwavu ajja sigala mwavu n'omugagga asigale nga mugagga nze egizeemu neweewaawo omutima ogwalama nyinza okuba gasigulina ogukwatulira omuntu nga ne mukidyala wali atudde naye erudda ekika kyetagayo omuntu abeera bwatyo ng'alinga tategeera ngalama kati abazadde kibayingidde era meseji bagifunye oba baagala oba tebagala kubanga social media konna ye vidiyo etambula bagifunye abasigadde waka abatazise muganda waabwe meseji bagifunye nti okweyawula tekirina makulu mwenga abazadde abakulu banabaana balabira ku mmwe nimwe abakulu mulaga nti mweyawudde muli munkayana simwe mukayanira bubanja banja bemugenda okuleka ku nsi n'abaana kibajja okugoberera ekinaavaamu omuggula mayembe ng'abantu batandika okukutuka ebitalina makulu ensi tugirina okuko omulundi ogwo eyo mugenda ne muwoza ngo sime wali eggulu tebiriyo ensi tugiriko omulundi ogwo bw'oba ofudde kati buli owalana munno n'afa n'ogenda mu basawo n'otta munno simanyi kyoba obaako mbasaba sijja kukozesa busungu mwegategatte mutukuŋŋaanye ng'abaana baganda baffe abali waneeno muli bangi ebyaddala buli omu yeetaaga munne naye bataata bo nga bo batutaddemu okwawukana batutaddemu entalo ate ne bata ebbali ne bakwatagana bataata bangi temuziise muganda wammwe kiswaza naye nsaba Allah abasaasire ndabyewo taata walakira yekka tatalemanzaani ozze luvannyuma naye nga taata akubeereddewo nnyo sijja kukweka oli mubi nnyo taata lamanzaani Allah akusaasire teseerumatama ozze luvannyuma abalala tebazze taata alinga atalina ababe naye nga muli bangi naye nga baganda bange mbasaba tuleme kubanga bakitaffe ndowooza mubirabe tuli bangi nnyo ab'embogo tuli bangi nga wokiwulira tuli bangi tukubisa abantu abali wano bonna tuli bangi naye tebaliiwo lwanjawukana z'abataata bano baganda bange mbadde mbasaba twezezze tukwatagane tubeere nga munnange tuyunga oluganda kubanga obusiramu butugamba okuyunga oluganda nsembayo mbalamira obutava ku kalimati la ilaha illallah mudde eri Allah wammwe taata agenze kibeere ekyokulabirako eri abo abalina obubba wansi w'ebitanda asaba sijja kukozesa busungu mwegategatte mutukuŋŋaanye ng'abaana baganda baffe abali waneeno muli bangi ebyaddala buli omu yeetaaga munne naye bataata bo nga bo batutaddemu okwawukana
batutaddemu entalo. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Yozeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze ennamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.